Omanyi je wakalya popo ewakeyo. Abakazi balogo. No. Simulyangako. Tomulyangako gwa anti weegumya. Si kwegumya simulyangako. Nange namulyako. Era gwoba omusajja inayo. Namulyako kimanyi. I'm pretty sure. Abakazi bero. Abakazi balo. Wategera otya? Ati. Gwoba ino mukazi wakajja sino. Walyako popo. Bitu bya sexy. Era kasitoma labo oti wejjusa lwaki wamuyise. Akimanye ekyo. Kaze ntomuyito lemekwe. Tomuyito lemekwe jjusa. Wemalo kase mmalo okwegatta. Ekyo buli musajja kimutuukako. Muzanga takintuukako wanga tusula ffenna. Obadde ki? Era olumala muteka mu kifuba. Okikweka weekaza. Naye buli musajja kasitoma labo oti. Oba tokyayagala. Ogamba agenda ddi. Kati nze sex so tosobola kungamba mbu sex anga abetunda bangi kubanga abasajja abasinga kati kankubwire kino abasajja abasinga bomanyi n'okumanya abamanya kati bagula bamalaya gwogula sigulangako kati omukazi sente bwomuwaza akyo batogula nesonyiwa abakazi kati oli kuki tukireke ekyo naye nesonyiwa abakazi wendizaala omuwala sirimuweerera abawala ate basiru sirimuweerera olw'ensonga ojja kaweerera kabeera awo by 16 15 bwala omuvubuka akawa olubuto oluluto baluzaala omwana naddayo n'asoma tuli ku The Truth Media go subscribe follow wano ntudde n'omwami weyanjule bankwanjule kyekisinga weyanjule okay bampita Enwe Kulga oba mwite Slaja abasinga bamanyinga Enwe Kulga siri abakazi Kulga lya motoka ne bakazi bebayita Kulga akati waki otumotoka lya erinnya ly'emmotoka nagivuga mukolu munge very comfortable ningamba nze Kulga ndi comfortable waletu muloko agivuga mukolu wagivuga mu lumu eruka bweruti lumu nenge motoka emalayo ngeka mwana ngemalayo yes no kaka so wagivuga mwaka ki it was 2016 todanga mugivuga sidanga mugivuga era njinyo yali akojja wange kidi wakojja wagikuwe yali akojja wange 2016 paka kati nkyanonya Kuluga ebuze ndaye wakojjawo kojjawo taliyo jali ngenda agikuwe mmoto ate kyo nsa agitunda naye embeera yamukuba n'agitunda so bampita Enwe Kulga oba aka Bossman Elia Bossman bali ntuma olw'ensonga ngaba nnyo like nina omutima ogugaba ogabira abakazi n'abasajja ogaba like ya Bossman ebiseera ebisinga kati olinamu ekitegeeza asirinaamu naggwamu obuzibu kibwavaawa abakazi eddogo eddogo likola lya ddala ogwamu oti naliko wakabi ne Shalom akimanyi baida Shalom 256 Shalom omusajja oyo akimanyi bulungi kuba kyali wange kuva dda way back nga tukola naye yakuloga Shalom si yandoga just wali ebyankwatamu awo nebikyankalana ntoko nyumize bijja bitya eddogo livaawa usoka mwesangawo ne Shalom kubanga Shalom online mwasangera online mumaze banga kinga mwene ekyewunyisa nno Shalom ebiseera ebyo nga nze amuboostingira ebintu bye kimanga Shalom alina edduuka lya gundi atunda eddagala lya gundi lyabasawo lyabasajja nti oyagala gejjo oyagala kukola kibye yali kuwaako nze yali promotinga walikozaako nga likola sirikozesanga waliwo promotinga kigwe linda kukishi waliwo promotinga kyotakozesa kiri bwe kite osobola promotinga ekintu kyotakozesangako era babikola nedda bakuleetera akalango osooka testing andi sira akalango akasolini bwe kajja emmere nagiryako soka kulya ku mmere ya solini ngaba nti emmere kyekyo kiriya nokkiriza nze salikozesako naye nga kimanyi bikola omanyi otya likola nga tolikozeseza Shalom yalikozesaako kuba Shalom ebiseera ebyo yali muntu wa gundi yalikozesaako anti
Sharon kuvidda nedda oba okimanyi Sharon kuvidda nedda sente ze ezisinga zafunye nze sikimanyi zafunye mu bashuga mami muntu wa wano nze nkubuusa kati si waayiriza bino n'okibuuza ate yali abyogera nze mbimanyi okitegeera kuvedda nedda mwenda nze nali nkola online ate nga byadda ne kati Facebook yenkyagirina eya Gondi eya page ye ego alingo running page ze eza business content kali gwe yakuleka wagwe n'osirana nganga mbe banduka mbulirako kijja kyava kuki obuzibu ki bakazi babi bakazi era mulangira bwoba olina omukazi wakaddayo omugobe ankubira bakazi babi nnyo sitaani asookedde mu nsi ya Mukama bakazi babi wali abalungi n'ababi gye abaliwe percentage eriwa 80% babi 20% gye bali n'okufuna omulungi nno kizibu andi 20% ogambye eki 80% bakazi wali obaddekawo ng'oli so desperate wali obaddeko desperate nga wali ekintu ky'oyagala ng'osobola n'okubba okifuna kati be bakazi oba obadde tokimanyi nyumiza abakazi omukazi kuba be bavaako eddogo lyo eryakwata downfall yange bakazi nyumiza abakazi kaneetereze kati nga wekugambye oba omukazi y'omuntu asobola okukola ekintu kyonna okubeera successful ye mukazi asobola okukutta ye okubeerawo yes ate kati obuzibu bwe tulina ffe twesiga nnyo abakazi maye lwaki akasogodo ako kasogodo ki akatuli buno bw'omumatu bwe bawummula bwebwo oba kyolowooziza kyekyo so nkunyumiza abakazi my downfall ejja olw'ensonga nti twali I was there Sharon akimanyi naliko owakabi mu kingo okola biki naliko ne bochi wainako bochi sente ezaddala yes naliko ne sente ezaddala naye omanyi obeera ne sente bangi abakutuukirira bangi abakwekubako kitegeera so mumbali abakazi abasiru abatategeera ate obeera ne sente no kankubuyire n'emikwano gye gikulya ku mabbali nagyo giba misiru Sharon gwamuvumye ongambe mwali ne Sharon yatwane Sharon no ate obeera ne mukono gye gikwesiru ne giba misiru mukaseera ako nze okusisikana Sharon nga akaseera ko downfall yange kagenda kitegeera katuuka wemufunira kutandika okukolera Sharon kamuseera binayisobola kukolera Sharon naawe nga bochi wali tulaba lwaki eweeguya nga seeguya kitegeera so emikwano gy'obeera nagyo ng'olina mu sente tandika ogyegendereza bayirawo egimu mibi kitegeera tesobola kukulabula nti kino kyokola ki kitegeera bo baba bafa ku sente baba balina okuboost sente kitegeera obawe ka sente so my downfall wejjira nfuna sente I used to sell like online Gondi nga kuza YouTube zezo kuza TikTok nenzitunda nenziguza abantu nga zimaze okukola nga zikuze nga zini monetized nga zifuna ne sente gwe mulimo gwange yes it's what I used to do naye nga akasente wekali akaboshi wekali yes naye one lady nengwa mu mukwano kumbo mukwano n'omusasi wangu w'omukazi era ne kati nkyejjusa abali Kampala babi nnyo nkiddamu muli babi si buli omu wali abakazi abategeera bambi n'abategeera togenda basanga Gundi eno Nansana togenda basanga wono wamujjawa namujja Nansana nabweru waliyo kimiliyo gye nali mbeera gye nali mbeera nabweru eyo mu kikke wansi we fell in love kumbe ngwa mu Gundi
mu Katebe era okuva ku olwo no kwe kujjusa paka kati tugende empola Nansana omusanga akola ndumvire ku ntono ne bye yakola noleko otandika omusibako ekigambo ekireni nti yakusuula namusanga amanya n'omudibya yazaana okuzaala ali abona si wange ali abona olina okakafusi nti abona kimanya abona bw'okimanyi bumanya nedda nkimanyi nako n'obukakafu nti abona yes ali mu kubonaabona bwe yazaala natandika obonaabona ali mu kubonaabona I know it yes so musanga nabweru kuba gye nali mbeera ebiseera ebyo twekwana tuyita mu bingi biki ebyo bweru mukola ki ya musanga nabweru ya twekwana abakazi balimba yangamba mu kusooka nga twekwana kubanze sinze omuntu mukaseera ako sinze yali ayagala omuntu atanziza wansi naye njagala nnyo omuntu anyongerako yes ngamba seminange golaba ena company etwala abantu bweru anigwe no omukazi mwennyini yali akupimye nti olinamu bochi yali ampimye kitegeera kati najja ng'alimba nga ye kitegeera ngamba ena company etwala abantu wabweru ngamba that's fine aina saloon eyiye ku bubwe nga that's fine naye anko je twamalira nga telina kyalina nga n'emitwalo 5 ekizibu ky'emitwalo 5 tasobola kyemalira nga y'omuntu oba kitegeera omuntu alina company etwala abantu ebweru so abakazi abangi asobola kujja mu bulamu bwe ng'akupima oba kitegeera naye anoonya fasa yes abakazi bangi bayaayi boy ng'akupima so she came nangamba life yange biki mu kusooka awo ng'ateekawo embeera n'ogamba naawe era nagambirawo yes kyekyo ukitegeera kati netweyagala awo banga lya myezi nga 8 kinjukira covid time ebintu byonna wali obikoledde ebbanga ki from 2014 ne bigenda mu myezi 8 ate nno ekyo kyanje omukazi asobola okukumalawo mu mwezi gumu oyo yakusaasira eyansaasira mu mwezi ogwo byonna n'abitwala nze nkugambye anko kati abakazi bevuma abasajja n'abasajja mwevuma abakazi kati tukole tutya kati kankubwire wali abantu abatomedde anko mulangira wootomera kankubwire osobola okutomera omuntu omusasi wangule n'ogamba siddamu okitegeera wali abatomera waliwo abakazi abalungi gye bali nga nkugambye naye tosobola musanga Nansana tosobola musanga eyo wansi eyo gy'omanyi muziggeto tosobola Nansana teriyo omukazi ategeera gye bali nga nkugambye ku 80 oba ku 10 osobola kusangayo 20 oba 10% Nansana kitegeera Nansana nsoko nnyonnyole Nansana bikyani kiki obuzibu obuliwo basista baffe bano babeera nnyo desperate nga nkugambye Nansana si Nansana wokka nene makindi gye tuli kati obeerawo nze right now mbeera Wakiso right now nga ngambye ate naggwamu mbeera Wakiso kitegeera so basista neyongerayo bwengezi mu kyalo bw'abakazi nno kitegeera alaika si mukazi omu yali omu eyakinkola so kyemane ngamba abakazi bano babeera desperate nti asobola okukola ekintu kyonna okubeerawo okusurvivinga ate ne media yaffe eno yayongerako guno agenda n'alaba share price emotoka gy'avuga n'agamba nino givuga swear to God nino givuga n'alyoka afata gwazirina okitegeera n'afata gwazirina mu ngeri yonna akazi balwaziza abaana omanyi lwaki nti ye already okwebaka ne sugar daddy amuwa akakadde amuwa obubiri agula iPhone kitegeeza basugar daddy balwadde abantu balwadde ku nsi ya Mukama obadde tokimanya abantu balwadde anko ankubulire mulangira abantu balwadde ku nsi ya Mukama so omukazi ye ali desperate okukola kyonna anything okusurvivinga ku nsi ya Mukama ko kitegeera agenda n'alaba ngo ate kati bano ba influencer bano betwina right now nti olaba bashare page oba bani bonna na postinga ka video nga aguze ensawo ya kakadde
kitegeera omwana w'ennaasa neeyo na kavidiyo ako wakalaba ali ready okukola buli kimu ali ready okwebaka kuba boyfriend 10 okufuna sente ezigula bag eyo gye yalabye kitegeera kati nze sobola kuddaana nze kati level gye natuukamu sobola kuddaana ngamba muna girlfriend oba n'omukazi ewaka tolina kati osobola kuba ne girlfriend naye girlfriend waba tosobola kuba girlfriend abawuwo uli naye olina omukazi ewaka omanyi kyaliko kati ali mu kufumba gwe kyolowooza kyekyo kubanga nasanga emmere eyidde kitegeeza kyali mu kukola asobola okufumba yes osobola omusanga nga yafumbye nomanyi gyatambulidde omukazi wuwo ng'oli naye batugamba bona owoomerwa enkoko totunuulira byeridde kati bwe buzibu bwe tulina kati mbuusa omukazi wuwo ng'oli naye awo w'omusangidde awo n'obeera naye kati nga omutwala ku kasolini food wali n'olyayo kamere nga muli mwenna wowo awo oteekebera ku simu yo sikuwa pressure lwaki njikebera no ekyaddala sikebera simu naye nga omukazi wo wamuwasa olina olukusa lwonna okukebera essimu ya mukazi buli muntu aba ne privacy eyiye kati ekigiyisa mobile phone ya muntu ng'omuntu kati zijagaza ki kati angikubako nankwata olwogikebera YouTube tetugenda kuddamu kukulaba ku YouTube ati ogenda kuba fresh tetuliddamu kulaba ojja kufa pressure omukazi ovanga ku muntu mukama gwe yawe enjala n'ateekako extension beauty tebasiima ate tebalisiima ovanga ku muntu alina enviiri omanyi ng'omukazi baba n'enviiri nga sifa abasajja n'agula wiigi y'akakadde n'agyambala ng'alina enviiri ze beautifying eyo beauty ayongerako obadde ki tolabangako bakazi nga actually nga alina katinti kaviiri kali short kalina katinti nga amalayo tobalabangako ati buli omu beauty erina kyemutuma kati ate nekira ovanga ku muntu ye asalawo olunaku lulamba nayambala akakondo bw'ati n'asalawo n'atambula ng'ali bw'ati ng'ali ku bunkenke ate nno bibaluma lwakwekaza sikulimba mulangira bibaluma lwakwekaza watuuka mu office ate nayambala flat abakazi babuzaabuza ovanga ku muntu ajja nayambala kapati alien keyayembako nga kali eno kamusaze n'atuuka mu bantu jukira kaba kambuka ate n'akassa wansi kati neweebuuza kiki andi kaba kambuse yakagakoma wano katuko katuuse no n'akazaayo bali confused tebasiima teri mukazi alisiima ako twemala mu byabwereere era lwakuba balina ekintu ekyamaanyi balina akasogoda akatuli kakozesezza abantu wano akantu ako era singa mukama yatuyamba n'akatuteekako naffe abasajja singa ebyadda tetubona teriyo wakazi nga balina true love naye nga ebinabikola gye bali bangi gye bali naye abakazi abo tojja musanga okwebe omuntu wa desperate akola buli kimu ekintu asobola okukola ekintu kyonna okwebezaawo kati wali okwanyeko omuwala ng'ali planned nga balinamu kati omuwala agenda okukuwa emirembe tagenda kusaba zeya time tagenda kusaba transport nga ajjawuwo tali kusaba mpozi nga gwe weerowoozezza n'omuwa omukazi okumuwa transport kibi kirungi ng'omuntu naye si nti kyatteeka si kyateeka kuwa muwala data oba transport it's not a must kati gwoba omwongerako ki bwoba yo tobimuwa yannyongerako ki gwolwaki oba omuyita okujja ewuwa batalina kyakwongerako kati kankubwire ebintu bya sexy bino ebintu bya sexy era kasita omala bwoti wejjusa lwaki wamuyise okimanye ekyo kaze nti omuyita oleme kwejjusa kasa mumala okwegatta ekyo buli musajja kimutuukako musenga tekintuukako wanga tusula ffenna obadde ki era olumala muteeka mu kifuba okikweka weekaza naye buli musajja kasita omala bwoti oba tokyayagala ogamba agenda ddi kati nze sex tosobola kuŋŋamba mbu sex anga abetunda bangi
Kubanga abasajja abasinga kati kankubwire kino. Abasajja abasinga b'omanyi n'okumanya abamanya. Kati bagula bamalaya. Gwogula. Sigulangako. Kati omukazi sente bw'omuwaza ki oba togula? Neesonyiwa abakazi. Kati oli kuki? Tukireke ekyo naye neesonyiwa abakazi. Okimanyi nga ne b'omanyi kati nze nina website wano eri wano bagiyita Massage Republic. So osobola okutumya eringa wuba ya gundi y'abakazi. Massage Republic, yes. Badoni. Ya akola bukozi bwati. It's a website. It's a website. Massage Republic ojja ginoonyako. Tolinako data awo ndabeko. Tolinako data. Kankakulage wano. Eringa Glovo y'abakazi. Gwobeera waka n'okola bukozi bwoti n'otumya. Ebyaddala. Yes. Lwakuba egendako na VPN. Egendako na VPN? Yes. Kanteekako VPN wano. Kitegeera. Oba osala n'ogamba nze njala ka video bwe n'obyemalira. Tongamba. Byaddala. Tongamba mbo. Video ya bikolera eri gwe n'obyo. Ngamba ye status gye watuukako eyo. Nedda. Wendaga kubanga muganda wange abakazi babi. Bambi togeto. Tulwagala tukufiirwa. Tukusange mu ddwaliro nga walwala prostate cancer lwebyo. Wali okozesa akasabuni. Tokakozesa. Nze nina omukazi. Ngamba nga tonna bafuna mukazi. Ate awo nali sinabitegeera. Okay. Tokulidde mu mutimbagano gwa simu. Kati kankulage wano Massage Republic. Kana abantu bagenda ginoonya. Okitegeera. Sikuba kalango naye byaddala bino bye nkugamba. Eno Glovo y'abakazi. Obeera waka ne weetumiza. Bino bikola kubagagga kuba omukazi atandikirwako wa mitwalo 3 per hour. Wabagagga. Kati gwe ow'ettaano olina genda bwayise. Yes. Naye nga sikibi okugula malaya bambi. Soko kankubuuza. Kikyo tegeeza nti olina genda bwayise. Kati be bali ab'essatu. Gye bali abakazi nga 13. Wasatu. Ebwayise gyali. Abadde tokimanyi. Soko. N'omwe 13. 13 gye bali. Kankulage wano. Kati wakisa obeerawo opangisa wazimba? Ampangisa boy. Ate mukupangisa ate n'ogenda mu kyalo? Yino. Kati ennyumba gy'osulamu ya mmeka? Mitwalo 10? Nedda. Sinaba kukka wansi. Nsulamu ya 25. 25? Kasoke kakulage boy. Osulamu ya 25? 25. Transport okozesa wa mmeka okujja mu kibuga? Okujja mu kibuga 13. Ate okuddayo? Okuddayo. Era 3. Era 3 bw'ozibagattamu mwezi ze sente mmeka? Okimanyi nti singa wafuna ennyumba ya mitwalo 4 Kampala singa oli okay? Amazima gali nti nkuze sikyagala kubeera nnyo mu gundi. Mu kibuga. Naye ate mwokolera? Mwenkolera naye saagala kubeera. Ate mwowangaalira? Yes, yeah. Ebbanga eddene? Kati kikyotegeeza? Olondako akukolera. Babateekako n'amaanyi. Ng'ono ninga amumanyi. Kuliko ne bw'omanyi nno. Kuliko ne bw'omanyi. Tokuba pressure ng'osanzeyo sisitawo. Oyinza osangawo sisitawo oba sengaawo nga gyali yeeteze. Nga gyali yeeteze. Naye waliyo n'ababi. Waliyo n'ababi. N'ababi be basinga okuwomba kyemmanyi. Kikyotegeeza? Nalyako omuwala omubi. Ababi be basinga okuwomba. Kati olaba nga bakiyita batya? Bamuyita ani omuwala oyo? Ate nnyo okubeera ku kasuku. Ekiddugavu bwe kityo. Kyane. Black biki? Nkyerabidde. Ani yenna? Kiri awo kya black kikazi kiri awo. Kyabaki? Kindabikira okuwooma. Lwaki? Emimwa. Omukazi awooma. Yaani oyo? Oba brown sugar.
Asi brown sugar. Bana nkyerabidde. Kitanya okubeera kasuku ne Shalom. Okimanyi oli mukwebuza okimanyi. Kikazi kiddugavu. Ku lutalo wano. Abakazi ababi basinga omanno kankubwiri mulala. Kati lwaki omuteka mu contest y'ababi? Mulungi. Akulabikira okuba omulungi. Simanyi mbulira. Oga black sugar. Aha, black sugar. Yes. Black sugar. But beauty black, what black beauty. Era abakazi abalungi gye bali yanko. Kati wesimutekamu. Kazi abalungi gye bali. That's why I go. Omukazi waba nati tumuveeko. Yes. Kati eno gundi mwaji wajizulo oti. Eno. Unabo nimbo ogula abakazi. Sigula abakazi naye nga wengenda olw'ensonga nako wa abakazi. Mulange nako wa abakazi. Nze byonna byentuuseeko right now lwa abakazi. Ate lwakuba abavubuka mante tutegeera. Okikkiriza tetutegeera bulungi. Naye tugamba bonna. Abasinga oba ovanga ku muntu n'okola buli kimu. N'otoba. Osobola okusanga omuvubuka ku street yawo ng'akoze buli kimu atobye. Kati ng'oli ali mu kwetikka amanda sawa. Aha, ng'ali mu kwetikka amanda. Naye ng'omanyi kyakolerera. Akolera mukazi. Sente zonna zaafunye olunaku n'azisindika. Omukazi abeewo. Kuba yamusabye mugambe njagala emitwalo 10. Aha, okitegeera. Omukazi abeewo naye kankubwire teri mukazi kyasobola kukuwa. Nadaba n'abaffe betumanyi bana abeeno mu ghetto. Teri mukazi kyasobola kukuwa apart from sex. Ate nga nkugambye sex abakikuwadde. Kati sexy. Kati anko gwe wakegata mirundi emeka ofunyeemu ki? Tewali kye tufunamu. Apart from abaana. Ate abaana bizibu ki? Sikulimba abaana bizibu. Oli kizibu eri bazaddebo? Nafuuka ekizibu eri bazadde bange olw'ensonga balina okundabirira. Okimenga abaana kizibu. Yatozaalanga n'ogamba omwana gw'olukeera ku makyanga bakubanja school fees. Ezennaku zino kindergarten za mmeka olina omwana? Nina. Asasula mmeka? Omukulu actually bona basasula 7. Kamwana. Babiri. Lw'olukeera ku makyanga otandika osasula school fees anko. Nsasula. Responsibility erina okubeerawo paka. Tomanyi omwana oyo oba gw'osasula school fees agenda tuuka bamuloge agw'eddalu. Sente zo zifiiremu. Sikulimba. Kaiza okuba gasinikira muri. Kaiza okuba okay. Yotamya abantu kuweerera baada. Sikulimba kino kya ddala kituufu. Ate nze wendizaala omuwala sirimuweerera. Abawala ate basiru. Sirimuweerera olw'ensonga ojja kaweerera kabeera awo by 16 15 bwala omuvubuka akawa olubuto. Olubuto baluzaala omwana naddayo n'asoma. These days sebo tebikyali byali omwana wazaalwa afuna olubuto ng'asoma future ye beeweddewa omwana afuna olubuto bwe muba mukaanyiza ne family ey'omulenzi oba beeganye omwana n'amuzaala n'abeerawo ng'addayo ku ssomero nga yeeyongerayo. Ate oyo asaana okusoma bulungi nnyo n'afokasinga okusinga ono ate kuba already aba amanyi kyago aguddeko mu shiti agitegedde ategedde nti future ye badde efudde ensi ekuba ate oyo asoma n'amalako na bulungi ate n'aba na bulungi n'akola na bingi okusinga ono atakola ki. Era wofunire olubuto nkugamba genda ofumbirwe. Sisobola kuddamu kuwa ssente ntekeyo ssente zange. Ze ssente ezitalabika nnaku zino. So kyetufuna kankubwire kyetufuna mu bakazi. Wasoma kyenkana ki? Nze anasoma. Yes, nasoma. Watuuka wa? Nasoma. Wakoma wa? Nasoma. Nekola course ya IT, Information Technology. Era okola zi website. No nango li promoting addagala ly'abasajja. Online era byonna online oyagala kukoera biki byonna mbikola. Nza koera emulinza websites. Yes, ekyo nkimanyi. Yes, yeah.
so nasoma siri awo nti sitegeera bulungi nasomako abantu bagera kulowooza totegeera be batategeera wala kulowooza totegeera so kyembadde ngamba nga tuzze wali kyosobola okufuna mu mukazi mwana ate omwana bizibu beera kino kyaddala mwana bizibu sanyu yokufuna omwana kirungi naye era bizibu kankubwire kino twogeza reality kati kankubwire mulangira nkugamba byaddala yogera reality kitegeera woba ozadde ate kati kankubwireko akantu kamu tokolanga nsobi n'ozaala mu mukazi musiru ate nga mwavu omukazi kiryo kyeyakola tokolanga nsobi oli muvuka munnange ondaba tokolanga nsobi n'ozaala mu mukazi musiru nga mwavu yes abakazi abaavu tubeewale tubaboole kuba ye downfall y'omuvubuka ali eyo yenna era tobeeranga awo makati tudde emabega sex yatuleetera obuzibu okwegatta kwatuleetera obuzibu nalabye wano gundi bamwitaani ono owa pinki ng'akaaba latinamu anko sex yatuleetera obuzibu sex asobola naye gundi yagambye yali project ya Luyimba ono yabitwala serious naye alina Oluyimba nga project gye baliko yali project olwo latinamu ye n'aloba kiraka yamuwoomera nnyo bambi naye awooma bannange wali omulabyeko mukimanyi wali omulabyeko ani Pink mumanyi wadde nze n'oba owooma boy sikaaki kiki otegeeza sikaaki no sikutegedde lwaki kiki otegeeza mbu sikaaki kunze Pink kiba kiganye wadde nange ndi mubi teguggwa ovanga ku muntu alinga essimu eno Pink teguggwa beda Pink namumanya dda way back ng'akyayimba na gospel obakimanyi nga Pink yayimbako gospel andabe simu okimanyi bulungi simu eno Pink omumanyi mumanyi akati Pink akwenkana waggwe nga uyimiridde akwenkanawo nina ekifaananyi naye ngenda kibateera woba tolina mukazi wako osomweddala Pink anti just tugeza wabakuwa nze Pink mutwalanga client muyimbi okay nze mulabanga simu so nze okutegeera Pink namutegeera way back nga tanaba nakuyingira music industry ya gundi ng'akyayimba biri eby'essomero ebyedda ebyo yes way back so kyali wange naye nga amazima tugogera mu Pink yankomawa nina ekifaananyi kingandi naye ngoli naye akukomawa ebyeddala akukomawa nja kiteeka ku status ojja kiraba era nze mulaba nanga akaana akato baza n'okukwata defilement no Pink yayingira emyaka 2 mu something naye alabika ng'omwana omuto Latinum yali ku defilement alabika ng'omwana omuto ebyaddala so mulangira Pink tetumuwa nnyo obudde muleke gw'omuwadde bade simulinako wallahi bwamuwadde tetumuwa nnyo obudde so nga tukyali ku bakazi abakazi byonna bandibikoze ebyo ne bata abakazi ogambye olina omukazi waka nina ate nawo n'omwogere yasigenda mugoba gera mu maaso omanyi lwaki bonna byonna babikole abakazi ne banditulese balema otuliisanga gundi balisa ki omanyi mingi wakalya popo ewaka eyo abakazi balogo no simulyangako tomulyangako gwa nti weegumya sikwegumya simulyangako nange namulyako era gwoba omusajja namulyako kimanyi I'm pretty sure abakazi bategera otya ati gwoba olina omukazi ewaka sino walyako popo mbadde tagakiisa omanyi gundi nakiyita batya omukazi ng'agenze mu gundi mu periods mu nsonga yes bakiyita batya
nga bageze periods periods mimi je wakalya periods ewaka so kubwira amazima ebyo bibozi by'abayali abakazi beerogoza tikakubwire kino oba kitegeera abakazi beerogoza soko yambuke ojja kudda kasuka malirizo wafa no anto kitegedde kachingano nakusanga nawe nabyokola soka ate byo badde ogenda okukola tolina oli kirerese ate babo ng'obambadde abatakuwaate buse olwaki bambala oli ku kituufu togwenze na kavule okitegeera omanye kiri ekavule kati gwe ndio tomanyi nti wabadde emikolo sikimanyi ndeka ate nze nakisangawo okitegedde toyonoona nsi okay kati awo obuzaabuzizaamu boy kati noyo naye mukazi yamukola ebyo era kimanyi mukazi abakazi mukazi nawe yakola ebyo tokiraba mutwale eri gundi mugambe mulangira oba olina omukazi ewaka ddayo ogobe kankubwire tokiraba era bwalaba ng'omukazi olamugezerwa alhamdulillah inshallah badde mulowooza neeyogeza kati omukazi omukyamu mulangira oba olina omukazi ewaka ddayo omugobe Samusoni yalina amaanyi n'enviiri mukazi kati g'omukazi yakola ki omusajja wo yaggwawo yenna okitegeera naye lwakyo kintu mukazi katulizambo ndi musirugo olaba ateekera emu okitegeera kaka nkuziremu kukubire ndi wano ku interview nga ne bogezawo kubanga kazemu kukubire okola ki tebijja kukola omusawo omuganda watulugamba ne nakubira tebijja kukola kubanga akubonyabonya wawo katebijja kumalayo yesu bireke sirina olaba omusawo omuganda wabamubbi niwabeera nga musawo muganda nga muyaye yagamba mpayo sedebezi nakuvuga n'abaana ko nagamba nebunugenda kwani nga mukazi ate ng'omumanyi tojja mutta atamukugamba linnya naye yakumenyera nti obigatagatamu nga bigwa ku muntu atya omu katugira kumutta kuba ojja kufuuka nawe ekikoli mu kika kiwattamu ki watta omuntu gw'olinako oluganda naye abikola ye mukulu nga gukoli muto inagala kukulenda ekibonerezo ekyo ndominaako yadde omusango kati wali muto ebikola muto wali wawasobyani kakati ensonga yange kwenkomawo awo kati mwesonyiwa abakazi gwe baveeko adde ku kasabuuni kituufu ekyo onakimugambye alina kuba n'abakazi naye bakazi kikaaki okugula olina kugula buguzi oba oli akakula afuna mukazi ali nga mwetegeera kati gwe wafuna wawalagi safu kati okola amina nkutadde tugenda kuddamu anko kale tetuddamu kale so kyembadde ngamba kyekyo papa nze unakitegeera baira abakazi bino
bino obadde omanyi Justin kuba kibozi sikuba kibozi mbadde oyo atamidde omuntu waba atamira omuntu watamira ate tabagambwa tabagambwa kituufu kitegeera aba ayogeza mazima kati ate naye kati kirabika obulimu bwaliko bwa mukazi era nga bayogedde yes so tubola abakazi si buli omu alina kaŋŋambye nti abagazi go bambwa naye si buli omu be wali abakazi abategeera bambi abakazi abategeera ate abakazi be batugamba nga mbuna basajja mbwa ate nammwe mutugamba abakazi mbwa ate si mbwa embwa enkadde esitategeera wali olabeko embwa y'omu nsiko etali yawaka kati be bakazi abatategeera era mulangira kano mbadde nsaba tokasalamu buli mukazi mwavu tumuboole abakazi abaavu nga tebategeera mwenga abasajja abaavu abakazi babayamba ayi muki tetolaba ng'omukazi alabiridde omusajja je bali ati waliyo kyabamwagalamu omusajja namalala yeefuulira omukazi waliyo kyabamubalamu ebyaddala teri mukazi kankuye kati kino ekintu teri mukazi ayamba nga talina kyabala taliyo gyebali nga ayamba genuinely kizibu abakazi temubakalirira nnyo okutuuka ku ekyo temubafuula nnyo babi nenga nawe munda nawe okimanya abakazi babi abasinga owange mulungi owo mulungi yanzalira n'abaana webale okitegedde kati nno manyi nga Shalom yakaba mukkaawo amazigi emabegako omukazi yamukabya mukka amazigi emabegaawo nedda sikulimba nze byekugamba mbimanyi ninako ne proof nganye era we yagula emmotoka bireke ebyo biveeko omusajja yajja n'amugamba kati gy'onaakaabira era tunaabeerayo mwe mulemesa abantu okukola ebintu bye baagala ku mutima kati ekyo sentiment bali bamugamba yaki kati kankubuulire ki omusajja gwe omukazi w'abaakolera tekitegeeza nti n'oli agenda kumulema ati kati obuzibu bwe tufuna ffe ate tukaabirira bwe buzibu kuvaayo kati wuuyo Latinum azze mu kamera ali mu tukaabirira naye mubikola bisigale eyo ewammwe Latinum naye amanyi byakiyaayi ye n'aloberayo n'agwa mu laavu mubadde n'eddiru ng'okimanyi byakiyaayi Shalom yakeera ku makya n'apostinga n'akaaba muleke tumuveeko sajja wange muleke tumuveeko oyo tumwesonyiwe so mbadde nkyagamba gundi abakazi batulisizza ebintu bingi sikulimba mulangira bino byegamba bya ddala nze sigenda va ku mmere y'awaka bino byengamba bya ddala era buli alina omukazi eyo okimanyi olya mmere y'awaka wayoliddeko akabada bakiyita kibada wayoliddeko pupu susu kimanyi ng'omukazi asobola okukuleetera amazzi ku mmeeza dining table naye nga amaze gayisa mu gundi mu mpale ye munika ng'akasengejja abakazi ku nsi ya Mukama yes empale nga omusawo yamugambye n'okugamba kinako obukakafu lwaki omusawo aba akugamba omuntu akola ekintu ekikyokusira nagendako gundi nagendako enansa neeyo yali club Yesu amalira nedda yali gundi kachankera bidika aibole kali wansi iconi si iconi katelo lini gundi na wa katelo ba manjimanyi ojimanya wansi ngokirira bo wansi so nali aho oba yali yakava bali bakazi babiri baba bakava gundi bakava mu era mu sabo yes kuba ebibozi bibaliko I was behind wabawulira nabawulira ebibozi bibaliko yes kati ngagamba naye kati olaba kano ogenda kakola bwoti ofuje amalusu otekeka amalusu okole bwoti ne bwoti nenga amalusu nga wagamba agenda teekamu eddagala amala ateekemu amalusu ateeke oba mu chai gojonywe kati mubala bali bakimyeyo ki I don't know about that bali ku beer ibire yali aboogeza bali batamidde abo bali batamidde abutwana budde bali batamidde mulangira kino kyogeza mazima wobo ino omukazi waka wali oliddeko akabada ncho nkiddamu wali oliddeko
amalusu ne pupu gwongambe babiri yako nange nabiri yako kuba na wasaako kati bwe bamwe nga byasasika baba bibalisa kubera bulungi lwaki byasasika sikubudde downfall yange yatuuka etya ogiva moti ya downfall obugondi bikyebyo otegeera otya nti obirya ebyavaako obuzibu my downfall came for kubanga omukazi oba yanne bakwita kweyambuliramu yes yanne yes nkitegeera ntya nga nange ntandise okutambula kiki ekintuuka buzibu ki kuba nali bulungi netandika okwebuuza kiki mbeera ki kakwe kutegeera amazima nagenda neyo 40 nebakweyambuliramu yes n'omukazi gw'obadde naye for 8 months gw'obadde osupportinga gw'obadde owa buli kimu nze nga nze sinaba kulya making sure omukazi alidde n'akukola ekyo nga denja newe bekuluma nga making sure at least nemba sina data ku simu kuba nze data nkoera ku data nga nemba sina data ku simu making sure at least omukazi akoze eki afunye ekyokulya ate nga data gwe muri yes nkoera ku data so unzo okuvaayo n'obusungu bonna okugamba nti abakazi sitaani kiinako obukakafu bose kwomu yali wa gwanga ki yali Muganda tovanga ku bakazi Abaganda ovanga ku bakazi Abaganda sitaani si buli omu n'abakazi Abaganda sitaani bamanyi okweraguza kye nkugambye tuboole abakazi abaavu kubanza I'm pretty sure nze nkimanyi bulungi mulangira teri mukazi alina ssente asula naalya asula ntindeeyo oba munyonyo alina budde bweraguza genda mu ssabo bagendayo tebalina budde alina business meetings nga 10 olunaku obudde anaabufuna atya kitegeera olunaku ayingiza obukadde 10 ensonga ki emutwaza mu ssabo nibanganamu abasajja muloga abakazi abamu yes tuli ku The Truth Media yes. Just go subscribe follow Ndino omukulu Henry Kuluga former the boss ya boss twali kujeko boss man ya boss man twali kujeko former boss man kastonga membo wagwaya yabikatirwa kifatu kyali nagwana bakazi era mubola abakazi bambi buli wobeera bolo omukazi agala okusubula China bagamba buy with Joseph wali okubanga buli kimu akikutusaako e Kampala buli kyoyagala e China mu butale bonabona obwe China abaso ekikutusaako oyagala emotoka buli kika motoka kyoyagala bamuyita Sula Motors kasotuka mu Machinde wona mu Uganda woli bwejangwe Machinde au kasotuka ku Ngulu ya Salama Road chikiri ya Kontebe Road then oba akakiria ko amafuta bageta Africa Oil then opposite wali Sula Motors bichimu bagugwa akamere tukalya ku Solin omugulu na Solin yes ne Emlinza farm atenga tuina festival walo festival jaba jiita the farm meat festival gena kulonga mukaga December waliyo Wininwaji waliyo Reiji waliyo King Saha tugenda kugubala mitwalo 15 ngo bala lunaku misana okka then ekyabiri ngo ogenda kusula table n'abantu bobo nanga buli kimu kulya kusula kola bichi 5M yes 5 million mukaga nga buli kimu kibuki nga abantu 10 abantu asatu ojja ne family abantu asatu ku million ezo buli kimu oli apaka kuwira bubi kusula we wali bichekiro neto twayongeddeko kyetagisa ati eri kulya tasobola kulya n'otagenda mu manju kale neto ibayongeddeko yes bagambe Emlinza farm bagita the farm meat festival esokedde ddala mu Uganda abalimi bonna nalabyeko abantu bayitani Khalifa Rabbit KCB Bank yes abantu bangi tuina Pepsi era nvo wano ngenda Coke nva no ngenda kola gondi invoice yabo yes kale so ebintu byo bitambula mpola UTB kweri ku board UTB kweri Uganda Tourism Board yes ebintu biri awo
buli kimu kigenda kuba malala nga tumaliriza nga tumaliriza njala twogere ku safety kyeki safety mu relationship safety yetaagisa bwe muneronde nnyo mulowooza relationship munaazisobola bakati omuvubuka embali gundi Gavini MC Gavini bamusanjaze bamuse omayenga ne yamuse mukazi kituufu so wenjogera ku bakazi bambi kiri tutwale ng'ebya serious binza okubeera nga byokusaaga we muneronda temugenda nyumirwa mukireke kiflowing nga bwe kirina okuba bone muneronda biki acha tudda ku safety omupiira walinga gunyuma baguteekamu AI biki simanye biki batandika okubanga lulinga abantu bakaya n'olunaku lamba golo yenywedde teyanywedde kati ne bayita VR kati kitegeera tuwacha kyenkugamba relationship mugireke nedda relationship ekya safety sagala kwekubira ku side emu kino kiri two sided safety eyamba nnyo ku side bbiri ku musajja n'omukazi abantu bangi bafudde ono mutabani wa gundi wa Brian Baba mayinga naye yafa mu ngeri eyo birimo okubuza yafa bamuta Brian Baba mutabani we mukazi yamutta bali wano gundi kibuli yes mukazi yamutta Gavin wuno mukazi yamusse anti ekigambo kye yayimba yatuuka n'akikozesa ku kyalo kyonna yo kiss kati ng'omwage gugenda buli kaseera wobeeranga mu relationship n'olabanga kisusse it's better leave nga wafuna omuwala oyo oba omusajja anti yaneegayiriza mufuna kitegeeza ne mu relationship tulina okubamu nga tweguyaŋŋana ojja funa omulala it's better you live for your safety okubeerawo kati wuuyo Gavin yafudde Katonda batu yamutegekera okitegeera ensonga kinjala nnyo eddiini ly'obusiraamu kyalifa kitala n'obusiraamu bwana n'abakazi bo bananga buli omu yeemanyi bo tebetta boy babeemanyi so tubeere gundi tubeere so attentive nnyo ku kintu ekyo wobeera mu relationship n'olabanga ekintu kikususseeko nnyo bambi it's better to live genda nga wafuna omukazi oyo so onofuna ki omulala yes kitegeera teri kyakabi nnyo n'omusajja n'omukazi naye mugambe n'omusajja nawe n'omukazi abeere conscious eri omusajja yes toyogera ku side yokka abakazi baabo bakufuukira ekizibu kino kiri side bbiri n'abakazi bangi babasa yes n'abakazi bangi wali gwe batira emukono eyo era byali nnyo mu mawulire okitegeera wolabanga kisusse nnyo bambi it's better you live okubeera yes buli omu ate munne nga wamufuna bambi ojja funa omulala yes bwakulaga ati n'omulala gwayagala muleka agende tokyesibaako nnyo kitegeera mpozi ng'alinamu ku ssente lemerako obadde balabi balungi naddamu olunaku olulala lwaki wowe ssente yo osigala ssente nze kati wenatuuka ssente tolina kyoŋŋamba kiranga si ssente boy amiina